obudde butono awo wennyini waliwo omuganda waffe bano ebulaaya bagaba balando bazigabira omuzanyi asinga okusamba abasinze okusamba balando naye bano Haibale Sports Center nga nsanyusa okubalaba bannange neyanze banne Haibale Sports Center basponsorinze eno bakoze ebintu bingi mugenda biraba temusagasagana mubeereewo kubanga eno show ya byafaayo beerawo kuba tugenda kuyingira Christmas fe tugitandiseeko mu 25 years basazeewo kusiima bannange ne bakolera balando gwasinga basobola banya obutuwera abantu bano obugalo abasiimya Amoti nga mulamu. Akaana ko koyina akato kalina emyaka ndizange 3 5 kasoma kirasi ki mucha ali mu baby todda mukwatayo newaddeyo muweerera paka wolikoowa nenga ntandikira ku university bwe kamala senior 6 ng'onnoonya we wasinga okutawaanyaawo ekituufu wamenyaawo wamenya banna. Sebo, the greatest of all time is Mr. Amoti Ombalanguzi, 25 years. We congratulate him. Nine kibuzo ekimu kye mubuuza kibuzo kimu oba bibiri njagala mubuuze nga naye wakola ki bwe nkiddamu naye nga wanziramu awo mukama naaka awo mukama naaka awo mukama n'agamba gwe muza tweyaze okay Eddie onaze movie byonna kimu kindaze. But this time I want you to, God, it's like put in something different. Like, put in, what about